nga bataddeyo amataala wakyakyawo kati ogenda eyo mu byabiyigo kati omusajja yeyakwata ku luno omusota olaba we gwali ku luno kati awo gye yankwatira nankwata emimwa nansika olugoye n'aluyuza n'empale nayo n'agiyuliza mukiyigo awo nga mu kasika awo kumpi n'ekiyigo. Kati mwava mutya mu kiyigo? Yeye yasooka okuddukayo nze nandekayo nga omusaayi guyiika nenzirukeko oyo omukazi gwe bankwasa ye n'agamba mbu talina buzibu oyo omusajja bwakutuusizaako oyo omusajja wabuvunaanyizibwa nnyo tasobola kukola kintu ng'ekyo. N'agamba ndowooza olina ebikyamu jangu tukusabire, ne basooka bansabira awo then ne balyoka basaba. Bagamba olina ekikyamu kabasooke bakusabire? Ye. N'obagamba oti? Ne bagamba kituufu omusajja ankutte, bannange omusajja ankutte. Wali olina omusaayi nga gutirika n'okubalaga? Ne bagamba ndi mu kubuliidinga, ne bagamba ndowooza wazze ng'oli mu piriyodi. Oyo tasobola kukukwata. Ne nkwata akadomola awo ne ŋŋenda emmanju neetawaaza awo ne nnyambala empale endala kubanga nali najja na bbiri. Lwaki wali wagenda n'empale bbiri? Wali ogenda sulayo paka ddi? Baali twagenda nti lwa mukaaga nga tugenda kukeesaayo mpaka lwa Sande tusabemu tukomewo. Okusaba kwali kwa wiikendi nnamba. Banaye abazadde ndowooza mulaba gye musindika abaana. Osindika otya omwana n'asula wabweru w'ennyumba mbu agenze mu kyaki nnaku bbiri? That is a very big mistake. I'm not here to accuse oba to criticize, naye kwegamba zino emboozi naffe abazadde abalala zitulabula. Wamma okiraba omwana avudde waka olw'omukaaga Sande mbwakomawo Mande tekiriiyo era wofuuka ng'omuzadde omwana wo tobimukkirizanga ebyo. Awo ne batwala mu ddwaliro okunkebera nga sirina bulwadde, ne bankebera nga nnina olubuto. Obamala okunkebera kati awo omuvubuka yamalawoko ebbanga ddene awo mu kkomera ne bamusindika entebe ajje eno mu kkomera. Naye era taluddeeyo, bamweyimiridde avuddeeyo. Netwakomawo enkeera lwawo yantiisa n'okuntiisa n'aŋŋamba ffe tuli batemu, wonaabaako kyoyogedde kyonna kyonna nenkiwulira buwulizi, ne wooba ogenzewa ne wooba otambuliddewa nja kujja n'ewammwe mbakyomere nkutte. Nenti okwogera ewaka. Wava ku kyaki noddayo ewaka tewabulira maama wo? Nenti okumugamba. That is a big mistake you did. Omusajja singa yakusiga HIV, ku ssomero baakusomesaako ku HIV? Oli mu class ki? P6. What? Oli mwana muto nnyo. Oyinako bamuteekako ekyokuzaala, tazaalanga ku mwana yadde myaka 14 aba yazaalira ku myaka emeka. Era omulamuzi yatugamba muleete omwana tukomyewo omwana ono mu kkooti n'omwana munne gwe yazaala. Twagenda n'omwana mu kkooti kuba ekyamazima tetwatwala mwana kuba tetumulina, naye nasitula omwana ono gwe baatuusaako obuzibu ne tutuuka mu kkooti. N'omulamuzi n'atunuulira omwana nga mu butuufu omwana talina ki mwana. Era yasembyeyo ng'atugamba tugende tumutwale mu ddwaliro baddemu bamukebera olubuto kuba takakasa oba lukyalimu. Naye tetusobola kujja mu mwana lubuto mwana mutono kuba birimu obuzibu bungi. Tetusobola kukola kintu kifaananako bwe kityo kuba kikontana n'amateeka. Era olubuto mweru kati twagala tukole lipooti z'abasawo tugende mu ddwaliro bamukebere tutwaleyo omulamuzi bye yatusaba, naye nga ye omusibe yali omusibe atambulira bweru. So obulamu bwaffe tulina ennaku nnyingi n'okunyolwa kunene. Bwe kiba ng'ekizibu bwe kitusobola okubeera ku mwana omuto ne tuddukira mu mateeka naye ne tubeera nga tulitwalibwa mu mbeera efaanana bwetyo. Obulumi tulina bungi ku mutima, tusaba buyambi buli gwe kikwatako. Bakazi bannaffe n'abawala bannanga abalinganza balina baganda baabwe tusaba mutuyambe.
tusaba mutuyambe, tusaba buyambi. Oh my God. Tetulina looya yenna. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School or through Mala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media, mwebale kutulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntera nnyo okukyaza abakyala bangi naye waliwo ekinsukkako. Olunaku olwaleero ndi ne mwana muwala ono baby girl, mwana muto, mwana wa ssomero, saagala kumubalaga feesi wa nsonga omwana ono n'emyaka 14. Omwana ono omuvubuka yamutuusaako ogwabulisa maanyi naye ali wabwere yayinaayina. Bannange abazadde abali mu byalo, abazadde abali mu kibuga, mufe ku baana. Omwana tomuleka genda ku kyaki yekka, omwana tomuleka genda ku luzzi yekka, omwana tomutuma ku dduuka kiro, mugenda kusisinkana ebizibu bingi nga gye nkomeza. Bannange njagala okubanyumizaayo emboozi nga sinnabatandika story eno. Mukwano gwange yannyumiriza n'aŋŋamba nti Hadija twasisinkanye ekizibu. Konze nti mwasisinkanye ekizibu ki? N'agamba nti omubbi yayingira mu nnyumba. Omubbi bwe yayingira mu nnyumba yayingira mu saa 12 za lweggulo n'agwa wansi mu kitanda. Amala okugwa wansi mu kitanda waliwo omukozi n'omukyala a newly married couple nga bakafumbirwa. Kapo yali mpya nga bakafumbirwa. Omusajja n'avaawo n'addayo ebweru n'alekawo omukyala ng'ali lubuto, n'amuleka n'omukozi nga bonolaba omwana ono. Gayi ng'ajja ng'agwa wansi mu kitanda. Gayi amala okugwa wansi mu kitanda abatunuulira we bateeka ebisumuluzo, abalaba nga buli kimu akiraba. Oba yagambye wansi wa ntebe, oba ayina we yagambye akafo we yeekwese mu nnyumba. Kati mbu bwe baatuuka okuggalawo ng'omusajja agenda mu garagi ng'agwa wansi w'emmotoka. Bwe yagwa wansi w'emmotoka mu garagi, Gayi yali ayagala kubba mmotoka. Ng'avaayo nga bagaddewo ng'ayimirira mu maaso g'omukazi ng'amugamba leeta ebisumuzo by'emmotoka. Nti sibirina. Nti leeta ssente. Nti siziina. Ng'akwata mukozi yali awo omwana omuto ng'amugamba kati ono omuwala ngenda mmukwata. Oyina okumpa ebisumuzo by'emmotoka. Gayi ng'akozesa omwana omuwala mu bukambwe nga akuba omukazi oluyinga amugamba yimirira wano olabe kino. Imagine ekikanga bwe kituuka ku ekyo. Yimirira ondabe. N'amugamba ate we mmala ono nzirako gwe naye ng'omukazi ali lubuto. Kati agenda okutuna ku mukazi ng'omukazi pressure zigenda mukuba. Kati ng'amugamba nti leeta ebisumuluzo by'emmotoka nti sibirina bange yagenda nabyo. Leeta ssente nti tetulina yadde 10. Ng'asooka abikkula akaana ng'akawenjula eno ng'akawenjula eri ng'akayisa bubi ng'ekyenkomeredde. Ekyavaamu manyi nga basajja abagudde ddala oba ng'omuntu anywedde enjaga. Ekyavaamu Gayi nga akwata ebisumuluzo we yabalaba babiteeka ng'aggulawo ng'awenyuka emisinde ng'afuluma ng'abalekera n'essaati. Kati bino ebizibu bituuka ku buli muntu bannange. Osobola okubeera ng'oli mukozi, osobola okubeera ng'oli mwana just owaawaka, naye kimanyi nti omuntu asobola okutuusaako gw'obulisa maanyi wonna wobeera oli. So bambi abazadde abayina ebikomera nga temunnaggalawo, sooka oyaze ennyumba, sooka okebere buli wamu nga temunnaba kwebaka, kubanga kati Uganda we yatuuse. Ebintu bya Uganda byazibuwadde. Bane nga sinatandika program bajjukiza nti aba Platinum Wellness Spa babagamba nti mugende mukozese ku spa yaabwe nnungi nnyo. Aba Natural Hub bakozesa basala weight, bakuwa amajaani oteeka amazzi ganyogoga, n'aba Paula Kids and More batunda ngoye za mwana. Nsanyusa okulaba. Kale. Amannya go gwange.
Nze Nantongo Saida. Yogera nnyo. Nze Nantongo Saida. Saida. Oli musiraamu. Naye wali ogenze ku kyaki kolayo ki? Kola ebiseera nali nalokoka. Ebyo ebiseera wali walokoka? Lwaki wali wava mu busiraamu? Mama ye yavaamu nange nanjijamu n'erinnya nerisigalirayo. Esigalirayo. Tewali buzibu jasi kubuuziza bubuuza totya. Oyinza ogamba omukyala musiraamu kati anyiigidde. Sikunyiigidde. Kino kiri wakati wo ne Katonda wo. Yamanyi ku lwaki wali ovudde. Kati era okyali mulokole? Iye. Ekyo kirungi. Buuza ku bali ku HK Media abakulaba. Balamusizaako bannyabo ne bassebo. Balamusizaako bannyabo ne bassebo. Tubuulire. Tokaaba otandikiddewo okukaaba. Nga nina obuzibu obwantuukako gye nali ngenze ku kyaki okusaba nenfunayo obuzibu omusajja nankwatirayo. Kale tokaaba. Njagala obeere mugumu ng'onyumiza emboozi eno. Manyi nti ky'oyitamu kiruma naye njagala onyumize. Njagala nkitegeera emboozi. Olwatuuka nava ewaka maama nanzikiriza okugenda n'omukulu w'ekkanisa okusaba. Ne tulinnya eryato ne tusomoka. Kati awo omuvubuka oyo alina omukazi bamugatta n'empeta. Lindako kati eryato lino mwalirinnyira wa? Era twalirinnyira eyo kuzinga kyalo bakiyita Makanaga. Kiri muno mu Kampala? Nedda. Kiri ludda? Olinnyira Nakiwogo n'ogenda ku kizinga ekirala. Ekizinga ky'e Nakiwogo? Oyita Nakiwogo? Oyita Nakiwogo. Waliwo omwalo n'olinnya ekinaala. Eyo ye kyaki gy'osabira bulijjo? Obeera wa? Nze gye mbeera gye banzaala ewatuufu Ssenyondo. Kati muveeyo gye mubeera ne mulinnya eryato ne mugenda ne musabira ku kyakizeeyo? Nedda eyo twali twagendayo ne maama kulimirayo nga maama nga talinayo eri ttaka. Kulimirayo ng'era gye nsomera tumazeeyo emyaka 3. Kati ng'okugenda ku ssomero mulinnya lyato? Nedda tetulinnya lyato, lukalu nalwo. Naye okugenda ku kyaki we twali tulinnya lyato. Kati mu ekyo ekitundu eyo ye kyaki yokka eyalimu nga mulina kuyitaawo? Nedda waliwo kanisa gye tusabiramu. Luli kale lwalinga kusomoka nti waliwo olukuŋŋaana gundi. Mwali mugenze mu lukuŋŋaana? Gye twagenda era abantu baali bangi. Twalinnya eryato lyali ddeneko ne tugenda. Oyo omuvubuka oyo n'aŋŋamba nnyina bye njagala okubuuzaamu, oyina emyaka emeka? Ne mubuulira emyaka gyange nti nnyina 14. N'aŋŋamba kye nakugamba onaakikkiriza? Ne mugamba nti konze ki? Kati awo Lindako bino yabikugambira wa? Yabiŋŋambira mu lyato. Yakugamba nti kyanaakugamba onaakikkiriza? Ye. Konze ki? Kati waaliwo abaali bamutunuulidde kubanga twali bangi mu lyato. N'atya awo n'akwata mu nsawo n'ampa sooda n'omugaati. Nabyo saabirya nembyerabirako mu lyato ne tutuuka twatuka budde bwa kiro. Oyo omuvubuka wali omulabyeko mu bulamu bwo oba gwe mulundi ogwali gusooka omulaba? Nali mulabyeko kubanga abeera ku kyalo kye tubeerako. Kwensabira naye kwabadde asabira, alina n'omukazi we n'abaana. Alina n'omukyala n'abaana? Oyo omusajja mukulu? Mufumbo wa mpeta. Kati awo ne tusaba balwawo nga basaba kubanga okumala okunnyuka okusaba bannyuka 9:00 ogw'ekiro nga tebunnakya. Kati gwe kwololo wagenda okusaba tewagenda ku ssomero? Bakukkiriza ogendamu ebyo ebya night prayer? Bansaba ewaka maama n'abakkiriza nga gwe yampa mukazi mukulu wa buvunaanyizibwa. Kati olwonga kiki ekikutwalamu? Lwaki yakkiriza bakutwale mu night prayer? Abaana bato bagendamu ebyo ebya night prayer? Ono nga nze ni muyimbi wali muyimbi mu kyaki?
ne master naye n'agamba agende ajja kusoma ku Mande kubanga twagenda lwa mukaaga. Kyawo ne ŋŋenda twatuukayo kati nze nenjagala ofuka kubanga tebatuyitirayo tugende ku katuuti tuyimbe. Ne ŋŋenda ofuka bwe nagenda ofuka nakumba omuvubuka nviirako ki mabega naŋŋamba gwe natongo neneekanga nali simutegedde nengenda okumulaba mu feesi nga yeye naŋŋamba nnyinako essimu lyange lyendese wali eri ate ngaeyo ku kyalo simanyiyo manyi gye twavudde. Bwali bugenze ng'essaawa zigendewo awo nga 9 nga bugenze kubanga twatuukira saamanya ssaawa saalina ssimu saamanya ssaawa naye ng'obudde kati wavaawo ogenda ofuke mwali muli mu saaviisi wali oli mu kuyimba mwali mu rihaaso ogenda okufuka? Twali tuli mu yimba awo mu by'okuyimba nga twakatuuka tetunaba kugira ki kuteekawo butebe kutandika okulinnya akatuuti ne awo ne ŋŋamba kaŋŋende nfuke ne bandagirira n'ekiigo we kiri naye nga kiri mu nsiko. Kati awo gye nalaga naye nga bataddeyo amataala. Kati ogenda eyo mu byabiigo kati omusajja yeyakwata ku luno omusoto olaba we gwali kulungi. Kati awo gye yankwatira nankwata emimwa nansika olugoye n'aluyuza n'empale nayo n'agiyuliza awo nga mu kasika awo kumpi n'ekiyigo. Kati mwava mutya mu kiyigo? Yeye yasooka okuddukayo nze nandekayo nga omusaayi guyiika nenziruka ewoyo omukazi gwe bankwasa ye n'agamba mbu talina buzibu oyo omusajja bwakutuusizaako oyo omusajja wabuvunaanyizibwa nnyo tasobola kukola kintu ng'ekyo. N'aŋŋamba ndowooza olina ebikyamu jangu tukusabire ne basooka bansabira awo then ne balyoka basaba. Bagamba olina ekikyamu kabasooke bakusabire? Ye. N'obagamba oti? Ne bagamba kituufu omusajja nkutte bannange omusajja nkutte. Wali olina omusaayi nga gutirika n'okubalaga? Ne bagamba ndi mu kubuliidinga ne bagamba ndowooza wazze ng'oli mu piriyodi. Oyo tasobola kukukwata. Ne nkwata akadomola awo ne ŋŋenda emmanju neetawaaza awo ne nnyambala empale endala kubanga nali najja na 2. Lwaki wali wagenda n'empale 2? Wali ogenda sulayo paka ddi? Baali twagenda nti lwa mukaaga nga tugenda kukeesaayo mpaka lwa Sande tusabemu tukomewo. Okusaba kwali kwa wiikendi nnamba. Banaye abazadde ndowooza mulaba gye musindika abaana. Osindika otya omwana n'asula wabweru w'ennyumba mbu agenze mu church nnaku 2? That is a very big mistake. I'm not here to accuse oba to criticize. Naye kwegamba zino emboozi naffe abazadde abalala zitulabula. Wamma okiraba omwana avudde waka olw'omukaaga Sande mbu akomawo Mande. Tekiriiyo. Era wofukanga omuzadde omwana wo tobimukkirizanga ebyo. Netwakomawo enkeera lwawo yantiisa n'okuntiisa naŋŋamba ffe tuli batemu wonaabaako kyoyogedde kyonna nenkiwulira buwulizi ne wooba ogenze wa ne wooba otambulidde wa nja kujja n'ewammwe mbakyomere nkutte nenti okwogera ewaka. Wava ku church noddayo wakati wabulira mama wo? Nenti okumugamba. That is a big mistake you did. Omusajja singa yakusiga HIV kusomero bakusomesako ku HIV. Oli mu class ki? E6. What? Oli mwana muto nnyo. Olina emyaka emeka? 14 mu guno omwaka gutambuza 15. Mukyala nga mwagwa ku kizibu. Hakati awo mama wo wamugamba ddi? Awayise ebbanga ki? Namugamba nga gugenda kutuuka omwezi gw'okusatu. Nga wayise ebbanga ki okukyanga omusajja oyo akulituusako gwa buli sanaani? Luwayitawo ebbanga ttono maama yandaba nga sigenda mu nsonga ye nga amanyi ennaku z'omwezi mweŋŋendera. Awo n'alyoka alaba nga sigendamu. Awo then n'alyoka ambuuza nga sikulaba ng'ogenda mu nsonga neŋŋamba ndabika neesibyemu nga teweesibyamu buli mwezi okola ki ogugendamu.
awo nankazakaza n'aŋŋamba we sitaba ekyo okufa nze nja kutta obulamu bwo ngende ne ku poliisi nkuwa wabiri. Nasooka agenda eweerosi, yagenda eweerosi n'amuwa ebbaluwa n'agenda ku poliisi. Kati awo ne mubuulira eyankwata, awo ne bamunona ne bamukwata. Mama we yali agenze ku poliisi akolewo akulope bakusibe obanga akutiisatiisa oyogere. N'agenda ku poliisi, kati awo nenjogera ne bamukwata budde bwali bwa kiro nga twebase. Ne bakubira maama essimu ne bagamba nti omusibe bamukutte. Mwagendayo ku poliisi nga gyali? Mwamulabako? Tetwamulaba kubanga basooka awo ng'abantu bajjudde ku gundi komera be twagenda nabo ku kyaki nga bagamba tumuwaayiriza. Awo ne batwala mu ddwaliro okunkebera nga sirina bulwadde, ne bankebera nga nnina olubuto. Obaamala okunkebera, kati awo omuvubuka yamalawoko ebbanga ddene awo mu kkomera ne bamusindika entebe ajje eno mu kkomera. Naye era taluddeeyo, bamweyimiridde avuddeeyo. Omuvubuka oyo akimanyi nti yakufunisa olubuto ate ng'oli mayina? Akimanyi kubanga yabuuzaako ne sisita wange n'atongo yafuna olubuto. Kati awo sisita wange n'agamba takimanyi kubanga ye muto. Sisita we yenkanaza? Kato ka myaka 9. Nga kabuuza ebyo? Naye mukyala nga mulabye n'ebizibu. Kati ono omwana ayina olubuto lwa myezi emeka? Olubuto lugenda myezi 5. Bannange kyokka mwana muto lwakuba muwanvu. Banaye kati muzzaako ki? Ku ssomero bamanyi nti omwana ali lubuto? Gwe weewulira otya? Tewali kyempulira kubanga mwe munnuma wansi. Wentambula mpulira muno wansi. Mwamukolako sikaani? Waddamu n'osinkanako kwoyo omuvubuka anywhere? Yaddukako ku kyalo? Kwali. Wamugjayo eri ku kyalo? Jangu otule wano naffe. Abalungi abali ku HK Media bannaaye bino byeraliikiriza naye Uganda etusobedde. Engeri gy'omala okukwata omwana w'omuntu ate n'obuuza muganda wo oba omwana ali lubuto. Kati gwe maama gwani? Amannya gange nze Namuli Esther. Nga maama waffe alimu obukosefu tasobodde kubaawo wano. Oyo muganda wo? Ono muto wange ye Mugalanda. Kati ate omwana ye gwabadde ayogerako muzzukulu wa waka? Muzzukulu wa waka, bakuze bonna. Kubanga mwana waffe ffe abamuzaala. Bwe yabadde abuuza naye nze abeera kati saawa zino n'omwana ono olw'ensonga nti twamutiisa okubeera ku kitundu kye kimu n'omusajja. Oluvannyuma olw'okumanya nti poliisi gundi kooti yamuwa bbayiro n'adda ku kyalo ate n'ekiri kye yali amukanzeemu nakyo. Naye ng'oyo omusajja yatuuka mu kooti ddala? Yatuuka mu kooti. Ebyo byakoma ku poliisi ebyo? Twagendayo. Nga kooti tesaakuwa bbayiro ku musango ogwo. Naye twagenda. Tosaana kuwoza. Mwagenda paka mu kooti? Twagenda mu kooti enkulu ey'Entebbe. Kati mwe mwagira omuvubuka mwamulabako ku kyalo yakomawo? Omuvubuka kwolwo lwe bamuta twaliyo mu kooti bamuta ennaku z'omwezi zaali 6. Babagamba batya nga bamuta? Abaalina empapula ze baaleeta nga bagamba nti ng'omwana ono tugenda tusiba abantu mbwagenda akwatibwa abasajja ab'enjawulo mbw era yazaalako dda alina n'abaana. Ekituufu kyeki? Kati ffe ekyo twali tetukimanyiiko kuba omwana muto tafunangako olubuto obulamu bwe bwonna.
gwe mulundi gwo ogwasookera ddala okukwatibwa omusajja munaga abantu babeera babamanyi wano ku miidiya leero ojja kuba oli awo nga mu inbox omuntu ng'ajjanga agamba adija fetubeere no ku kyalo abo mbamanyi jangu tukuwa obukakafu. Omwana yazaalako teyazaala? Omwana tazaalangako omwana era omulamuzi ogusembyeyo lwe twali mu kkooti lwe baba wa kkooti bail. Oba baba waamu fayiro y'omuntu omulala by mistake? Nedda, kubanga twali mu kkooti kwolwo twali mu kkooti nze ne maama wange ng'omwana omulundi ogwasooka twagenda mu kkooti omulamuzi yamulaba omwana n'ambaako ebibuuzo bye yamubuuza omwana n'amunnyonnyola bulungi n'aŋŋamba mulabirire omwana mumukuume mumubudeebudde aleme kuwulira ng'aswala aleme kuwulira bubi mu bulamu mumuweke yabeere ewaka. Kati mu kkooti nga tugenda nze ne maama wange kati kwolwo maama wange yagezaako okwagala okubaako kyayogera nga bamaze okuleeta empapula ezo tetwaweebwa mukisa. Temwalina looya? Tetwalina looya, era kyekituleese wano tusaba buyambi. Tetwalina looya yenna nga tebatukkiriza. Nina obulumi ku lwa muto wange kuba tasobola kulera mwana naye nga tekyazze tetulina kyakola. Tazaalangako bamuteekako ekyokuzaala tazaalanga ku mwana yadde myaka 14 aba yazaalira ku myaka emeka. Era omulamuzi yatugamba muleete omwana tukomyewo omwana ono mu kkooti n'omwana munne gwe yazaala. Twagenda n'omwana mu kkooti kuba ekyamazima tetwatwala mwana kuba tetumulina naye nasitula omwana ono gwe batuusaako obuzibu ne tutuuka mu kkooti n'omulamuzi n'atunuulira omwana nga mu butuufu omwana talina ki mwana. Era yasembyeyo ng'atugamba tugende tumutwale mu ddwaliro baddemu bamukebera olubuto kuba takakasa oba lukyalimu naye tetusobola kujjamu mwana lubuto mwana mutono kuba birimu obuzibu bungi. Tetusobola kukola kintu kifaananako bwe kityo kuba kikontana n'amateeka. Era olubuto mweru kati twagala tukole ripooti z'abasawo tugende mu ddwaliro bamukebere tutwaleyo omulamuzi bye yatusaba naye nga ye omusibe yali omusibe atambulira bweru. So obulamu bwaffe tulina ennaku nnyingi n'okunyolwa kunene bwe kibanga ekizibu bwe kitusobola okubeera ku mwana omuto ne tuddukira mu mateeka naye ne tubeera nga tulitwalibwa mu mbeera efaanana bwetyo. Obulumi tulina bungi ku mutima tusaba buyambi buli gwe kikwatako bakazi bannaffe n'abawala bannanga abalinganza abalina baganda baabwe tusaba mutuyambe tusaba buyambi. Oh my God. Tetulina looya yenna kati saawa zino abadde akyatuyambye era ali wamu naffe akyatuyambako ye state naye tetulina looya tetulina ki yabatugamba that is the other guy against Uganda si bwe kiri ogwo omusango gwa ggwanga kuba kati batugamba ati amateeka kuba omusajja si munnayuganda yakwata omwana ono naye yatugamba ati mmwe temusobola kutusinga musango ate tujja bbawa yadde n'ekikumi ne tubagala ffe tetwagala ssente ne twagala bwenkanya n'agamba amateeka ga wano ssente bw'oba tolina ssente tolina gy'ogenda kuwangula musango. Ne ŋŋamba kale eggwanga lyaffe lirina amateeka agalitwala kyenvudde nzize wano bannayuganda bannange munyambe tufune obwenkanya munyambe kuba muganda bange mbegayiridde munyambe buli buyambi bwona bwe bunaafa tubwaniriza munyambe begayiridde ebuzibu bwe nina. Muto wange asula akaaba okugulu kumuluma kati simanyi oba ekintu kyagenze mu kugulu siina kyemmanyi. Batuwuba mu kkooti ne mugenda luno ne mugenda luli tetulina kyetutuukako akasente akaali mujjanjabye kagwera mu ntambula ate tulina bulungi ssente kyekituufu tetulina naye n'ako akatono ketunoonya katutwala
mu kkooti tudde eno tudde eri bannange nsaba buyambi abatulaba abatuwuliriza nsaba buyambi tufuna obwenkanya kale babawuliriza bannange yenna ali eyo ng'olina obuyambi obw'enjawulo abakulira abaana abato eno y'emboozi ya mwana muwala Nantongo omwami yamutuusaako ogw'obuliisamaanyi asaba buyambi gwe wenna asobodde okumuyamba tusaba otunoonyeeko tujja kubeera tumubatuusaako bulungi kale banaye munzikirize mbasiiba Nantongo don't worry kijja kuggwa inshallah kansalire kale bannange neyanza nnyo bakwano mweraba